Thank you very much, Mama. People power. Our power. Our power. People power. Bana ino demona nsasira sijja kuba na bigambo bingi nnyo leero kuba sina bigambo bya bagamba. Bigambo mbibagambye leero kunyigirizibwa kugenda maaso nga bwe twatandika naye kyemanyi mutima gwange ekyo oluvannyuma lwa byonna tujja kuwangula nga Mukama embezi waffe. Muzikirize soke mpite First Lady abambulizeeko era nga bolaba abakyala mwe musinga obungi wano era mwe musinga okumanya embeera eyitibwamu mu kaseera. Secretary, Your Excellency the President of MAST, Deputy President Western Uganda, Honorable atukiikirira mu kitundu kino n'omukulembeze atwala institutions Mwami Musiri, abazadde mwenna abali wano, bamaama ne bataata b'abaana baffe, ndi musanyufu nnyo balaba kolero. Ebyange bijja kuba bitono kubanga kizibu nnyo okwogera ebingi ng'omwami ayimiridde wano bw'ati. Munaagamba pulezidenti wammwe nsiba muyimiriza. Nja kwebaza obugumu bamaama bwe mulina, bakazi mwe muli bazira. Temutya, temutiitiira, temulya bigambo byammwe, ate mulaga nti mukyaliwo mubanja abantu bammwe. Bakazi mwe mwebale. Abakazi bano muyinza obbayisaamu amaaso. Bw'omusanga ku kkubo n'akamera agamye ssebo, oyinza okulowooza mwangu nnyo, naye obugonvu obuli mu lujegere gemaanyi g'eggaali. Abakazi bano nga bayagadde kye baagala, bwe baba bakyagala. Mbakakasa nga temunaleeta baami baabwe, temujja kufuna mirembe. Bagenda bibagamba buli lunaku, bagenda banoonya, era n'enkya mumalaba nga bazze nga batudde ku zi ofiisi zammwe nga mwabagobye ejjo. Temweraliikirira n'oluddako bajja kujja. Bakazi mwe, njagala mubafuukire ziizi, mubawunyire ziizi, mubafuukire ekizibu, mubanje abantu bammwe. Nja kubawa example yange. Omwami wange bamusiba ennaku 7 nga simanyi gy'ali. Naye buli we nagendanga okumubuuza n'okumubanja nga baŋŋamba ekizibu ky'oyogera nnyo mu mawulire. Kati onoomufuna otya ng'obeereyo ng'otuvuma? Wandisiriseeko nga ngamba nja kusirika, naye we nafulumanga bweti nga ngamba omubalaba gye nvudde baŋŋambye nsirike. Naye njagala omwami wange bwe baamala ne bakkiriza nti balina omumuleeta nga ne bannayuganda abalala bongeddeko amaloboozi ng'era abannayuganda bwe bali mu kubabanjizaako abantu babo. Naye omanyi babanja nga mmwe mukulembedde okubanja okwo. Bwe byakaluba twatuuka ku pointi egamba nti kale bagenda muleeta mu kooti, naye omusajja twamukwata n'engatto erijja ng'obbuutu ng'ezitowa. Tusaba oleeteyawo ku suuti n'obugatto obulungi tumuleete mu kooti ng'afaanana bulungi. Ne ngamba temutya, suuti alina nyingi. Nali sisobola bayambako balongooseza musibe waabwe era nagaana okitwala. Bamuleeta n'ejja ng'obbuutu ye gye bamukwatiramu. Lwaki mbayambako okulongoosa enfaanana ya mwembi? Bwe mba mwamukwata ne mumukuba, ne mumenya omugongo, ne mumenya amagulu, lwaki mwagala muleetere essuuti afaanane ng'ali obulungi? Bakazi mwe tebabatiisatiisa, baami bamwe tebali bulungi. Mubabanje. Njagala okuwa abalala abali eyo abamanyi nti abantu baabwe babatwala naye nga batya okwogera. Kati no mu kutya tojja kufunamu muntu wo. Bw'oba tolina gy'olaga jangu ku kitebe. Banno baabanowa bakyabanja abantu baabwe, ate tulina essuubi nti bajja babawo. Bw'oba oli eyo ng'otidde
nga weeraliikirira nti nange bajja kunnonako. Munnange abamu baabanona, omukyala akugambye nti bamutwala ne bamukuba n'ebbaawo. Kati okyatidde ki? Jangu vaayo gy'oli, jangu n'obukakafu ku ofiisi, bajja kuyambako, tukugatte ku bano abali wano, tubanje abantu baffe. Okuwagira omuntu gw'oyagala n'okukkiriza mu byobufuzi gwe nga bw'olonzeewo si musango. Njagala okumaliriza nga njagala kwebaza agenze Vice President Nambesha atugambye nti agenda kutuuza ba MP abalala balabe engeri ki gye basobola okwongereza ku buyambi buno NUP bw'eri mu kuwaayo. Njagala kubeebaza Honorable Kunyingi ojja kugamba Nambesha nti tumwebaza era tulinze kubanga obuyambi bwo bwetaagisa. Tulina abaana 137 abali betumanyiiko abasoma nga either bataata baabwe ne bamaama baabwe baafa oba tetumanyi gye bali oba bali mu kkomera. Abaana abo bangi nnyo nga buwulira beetaaga okulabirira, beetaaga okugenda ku ssomero. Njagala okwebaza mikwano gyange Chloe mulabyeko wano. Chloe oliwa? Oyo Chloe eriyo mukwano gwaffe amulabirira amuwerera school fees. Eriyo n'omwana wa kalanzi omu naye mukwano gwange amulabirira aliwa? Eriyo omulala aweerera oyo. Ninayo n'abalala 3 omu wa Kamuyati tebasobodde kujja aliganga, balala bali Mubende. Naye egyo mikwano gyange, naye eriyo abantu betumanyi nti musobola okukwatayo wakiri omwana omu ku baana abali wano n'omusenvulako n'omuweererayo ky'omuweeredde okuba school fees amenya. Mbadde nsaba mbalage Shifra oyo gwe nkolagana naye. Shifra ndowooza Shifra inayo namba gy'otatya kugamba abantu ogisomere abasobola okutuukirira nga bagala okuweererayo ku baana abana. Njagala Shifra abasomere ennamba wabaayo abasobola okukwatira ku baana baffe bano amutuukirire nkiwa omulimu gwakoze tasa kulemererwa ku ssaawa eno. Shifra asoma ennamba 0700 0700 195 101. Noti 7 noti 19 5 mwemu noti emu. Zebanga zisomedde bannamawulire abali eyo abasobola. Amannya ye Shifra Lukundo. Abali eyo abasobola okuyamba ku baana baffe bano 137 5 baavaako ku lisiti, tulina abalala 132. Mujja kutuukirira Shifra tulabe kye tusobola okwongerezaako. Maliriza mbakwasa mutonzi banaye temukoowa. Eriyo abaana tulina dentist waffe taata we baamutwala nga mwana muto yalina emyaka 2 myaka nga 2 naye musajja mukulu n'olwaleero abanja kitaawe. Temukoowa kubanga abantu bwe bajja bali bajja basesema, bajja babawa. Bwe munaasirika teri agenda bababangiza. Neyanza nnyo President nsonyiwa okulandaga n'okwogera ennyo naye Mukama abankuumire era katusabe abasomi abagenda ku ssomero ttaamu eneebagendera bulungi. Era nga bwe mulabi baganda bange mu mbeera eno abakyala mu playing a role y'amaanyi. Njagala ng'ogatta eddoboozi lyange ku gabanja okwebaza munnaffe Shifra. Shifra basebo abali eyo ate ngamba basebo sibanya basebo enamba y'abaana abasoma temusindikira bu message. Mikwano gyange olwaleero twabadde tukuŋŋaanye era nga Secretary General waffe bwe yabategeezezza twabadde tukuŋŋaanye nga bwe terukuŋŋaana nga family tumanye embeera gye muyitamu mwe abantu baabwe be baabuzaawo mwe abantu baabwe be batta
ne mufuna omukisa obaziikako nammwe abantu bamwe abali mu makomera okwetoloola eggwanga lyonna. Abamu bali Luzira, abalala bali Kigo, abalala bali mu East, abalala bali Kirinnya, abalala bali Nyamushekera, abalala bali mu makomera mangi nnyo. Tusinkana every now and then nga tusinkanye kuwaŋŋana bbugumu. Tusinkana okulaba nti tusigala nga tuli family. Kuba bwe twakwatagana bansabye nyongereko wano maaso. Ate omusana atalya bwami. Tusinkana baganda bange nga family. Tugezaako just okukola akatono ke tusobola okuyimiriramu eyo gap bannaffe bwe batali. Yasini Kawuma bw'atali. Oba oli awo mukyala we n'abaana be buli wetusinkana ne bwe kuba mulundi gumu mwaka bamanya nti taata waabwe yalina emikwano era babalowoozaako. Tusobola kukavaringa ebyo bye yali akola. Machete we yali tesobola katawo. Olivia Lutayawe tebyandiyabadde akola tetusobola bikola. Naye okujjukiza naddala abaana tibalina famire mu mbeera yonna tuli famire yaabwe. Mpozi omulundi guno twayagadde ate tutwala omukisa guno okusomera abo abawamba abantu bammwe. Kinyiiza nnyo basebo ne bannyabo okulaba nti abantu baffe bawambibwa bamanyiddwa. Muli wano famire zibadde wano, twandibadde olwaleero kubanga abaana baddayo ku ssomero nabadde njagala basinkana just kwogera n'abaana, kubawa amaanyi, kubabulirira nga badda ku ssomero nakubawa bye beetaaga ku ssomero. Ekyo kye tukola kye twabadde tuplaninze. Naye olunaku lwaleero twagala okusomera abantu abo nga be bawamba abantu baffe, nga bafubye okukifuula ekyolusaago, nga bafubye okukibuzaabuza. Abantu bammwe ababawamba mubamanyi. Baana bange eyawamba abantu bammwe ye Museveni. Ekyo mukimanyi. Museveni eyakulira ekikwekwete kyawamba abantu bammwe yali mutabani wa Museveni Muhoozi. Be bajja bali baze kuttanze ne bata Yasini Kawuma. Bawamba Kibalama waawo awo Seeta yali neighbor wange gwe basooka okuwamba. Be base bawamba abantu bammwe. Mukitegedde baana bange. Beba abantu era n'oyo omwana abeera alabawo TV. Munnanga abaana mbabulira mazima abaana bange sikyabakweka. Nasooka nga bakweka nga mukyala wange buli webansiba mukomera ng'atayagala baana balabe mawulire. Paka ena mugamba baana mbaleke balaba amazima. Kuba basobola okukeera ku makya ne banzita. Nga bwe base bannaffe abalala. Kiri important abaana baffe bamanye ekyo. So abawamba abantu bammwe ye Museveni ne mutabani we n'abo bakola nabo. Ababayambako be bo bannabbanja, be batayebwa, be banita Amongo. Akakiiko akebyo akayina okulwanira eddembe ly'obuntu ate kakozesebwa kulwanyisa eddembe ly'abuntu. Mwalaba akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu ng'ogyeko oli omwami eyali akakulira we bankwatira mu Arua. What was his name? Medi Kagwa. Bwe namutuukirira nga tugenza okuwaba omusango gwaffe. Medi Kagwa yali wa mazima. N'angamba munnange tukulemberwa bannamagye. Tukulembebwa bannamagye tugenda kufuna bwenkanya. Bambi alayi kati amanya nti mu ofiisi ye yabyogerera waliyo zi kamera. Oluvannyuma lwa byonna Medi Kagwa naye n'afa mu ngeri etaategerekeka. Kati ne basawo ono omukazi simanyi kinyinza muyita. Kubanga nga bawamba abantu baffe nga naye akimanyi yagamba bannamawulire bajubise nnyo okuwamba kw'abantu. Bwe twatwala lisiti n'agamba nze manyi 2 ate mwe mubeera muyimbirira 10 naye nga kimanyi 10 z'abantu abawambibwa si abawambibwa naye bakyawambibwa olunaku lwaleero. Nzize nga mbagamba tuli ku lwaffe nga bannayuganda kuba ne parliament naye ekozesebwa bukozesebwa kunyigiriza ddembe ly'abuntu. Mujjukira Zaake bwe yayimuka n'asitula eddoboozi ly'abantu be bawamba. Kati olunaku lwaleero taye bw'ayamusindise mu kakiiko ka mpisa baagala mubonereza olw'okusitula eddoboozi lyammwe. So njagala nnyo kibeere clear eri bannayuganda bonna bamanye ani awamba abantu baabwe. Bannamawulire mpulidde omukyala abasaba wano
nange njagala basaba temubikirira manyina mwe muli under threat namwe munyigirizibwa aboogera amazima babagoba ku TV ne ku radio nkakasa ne betwogera kati bingi bagenda bitematemamu ekyomukisa nti waliwo abalirayo bajja biraba bino tubyogera kuba bannayuganda bakyawambibwa bayinza okutaliza Kyagulanyi ne batampamba kubanga bamanyi nti ndiko kamera nyingi naye bannayuganda okwetola eggwanga lyonna lyonna bali mu kaaba wadde basinga kuwamba abantu wano mu Buganda si baganda bokka bali mu kubonaabona mubalabye wano abasooka bali mu kaaba abanyankole bali mu kaaba abakiga bali mu kaaba abateso bali mu kaaba Uganda yonna yonna ebonaabona lwa muntu omwoyo omuyekera Museveni ne batemu banne so kibere clear eri mmwe mwenna nze kimpanya obuzibu bannange okujja okubanyonnyola batulina okusaawo ekyo awo Bobi Wine yatiisa abantu bammwe Bobi Wine yawambisa abantu bammwe nkola musango ki okwogera amazima buli kyetukola kiri mu mateeka ne kubanga abali mu kunyagulula buli kyabugagga ky'ensi yaffe tebaagala tubyogereko tokola buli avaayo okuwagira eddoboozi eryogera amazima bamuwamba eyo naye embeera gye tulimu basebo ne banyabo njagala olunaku lwaleero okwogera ku bakulembeze bannaffe kikulu nnyo okuteeka bano abantu ku pressure kikulu nnyo kubanga buli wetusirika nabo balirakisinga nabbanja bw'aba akyalina confidence ejja n'ekinaguka ne beegaana abantu baffe nga bamanyi babawambiddwa mbasaba abakulembeze bannaffe ku buli mutendera eddembe ly'abantu baffe n'obulamu bw'abantu baffe kyekiba kikulembera kasembeyo nga njogera ku muganda waffe Saanya mwenna abasinga mwalabye ku Saanya TV ezimu tezamutaddeko naye nga Saanya yayimuse n'abyeyogerera yalonda ffe abakulembeze abalina okuba nga ffe twogera ku nnaku ye ali mu kkomera olw'okuyimirira ku mazima ge twamulaga buli mukulembeze ali eyo bw'oba tobadde na nsonga erusitula ddoboozi ddamu ebigambo Saanya bye yayogedde mu buli lusisinkana kyenkulembeza buli muntu alina eddoboozi oba munaddiini oba mukulembeze wa nnono oba mukulembeze wa kikula ki kyenkulembeza ekiwamba abantu ekikutte ejjembe mu Uganda olunaku olwaleero era nga bwe nabategeeza ne bwe nasinkanye ow'ekitiibwa Katikkiro gy'emu ku nsonga ze namugambyeko kyewuunyisa nti nabadde naakabyogerako ngenda okufuluma okulaba TV nga ne Saanya kyayogerako nsaba tusitule eddoboozi lya Saanya bakulembeze bannange mwenna musitule eddoboozi lya Saanya kyayogera takyogerera bannayuganda bokka manya takyogera abantu bawano mu Buganda bokka takyogerera abasiraamu bokka wabula ayogerera buli omu tusitule eddoboozi lyabo bannaffe abali mu kunyigirizibwa abawambibwa eyo nga nvuddeyo bannange nga bwe mbagambye nti olwaleero obaolyawo tetwandiise na bannamawulire kubanga kino tukikola buli abaana bwe baddayo ku ssomero kubajjukiza nti bannange bannaffe abawambibwa abo bakyali abalamu njagala nnyo bagende okukomawo ng'abaana baabwe tebaava mu masomero manyi nti mwe muli batono nnyo ku bantu be bawambira abantu bangi nnyo babatiisatiisa tebasobola na kujja kuyimirira naffe bazadde ba Saanya bakubira essimu ne bagamba naye munnange toyogedde naffe kubanga babatiisatiisa dda so mwebale kuyimirirawo ku lw'abantu bammwe mwebale butatiirira abantu bammwe naffe tuyimirira ku mmwe kuba bw'obali nga toliiwo mukyala wa Kibalama gwe baawamba mba sisobola kwogera mumanye no gavumenti buli kyetwogera bagamba ffe tutondawo bitonde so mmwe bujulizi nti abantu bammwe baawambirwa baganda baffe naye bantu bammwe so mwebale nnyo era temulekeraawo ne bannammwe abalaba bakyetya mubagambe ono Museveni taliiko mukwano Museveni talina mutima nti ogenda kwapiringa ku mutima gwe nti ng'omutima omuzadde bano batemu bano bayeekera batta abantu 50 okuwamba ensi yaffe so tomusuubira kwatibwa kisa n'omulundi n'ogumu bano bakolera ku pressure mubateekeko pressure abantu baffe bajja batuwa oba balamu oba bafu iwe nkomawo mbaki kati mu luzungu we are here friends like we usually meet
to, warm up each other, to remind the children of those that are dead, those that have disappeared, and those that are detained, to remind them that we are family. We thank you, the few of you that have the confidence to come and demand for their people. Many are threatened, are intimidated, and they are silent. Thank you very much. I also want to remind you that the culprit, the person that ordered for the murder, the detention, and the disappearance of your people is Museveni himself. And the operation that caused the disappearance of your people is led by his drunk son. So much as we are uncomfortable talking to you about your disappeared people, you know the culprit. The parliament is not going to help you because it's compromised. Honorable Sake raised your voice recently and now is facing the disciplinary department committee for demanding for an end to abductions. The Prime Minister is not helping because she is also helping that criminality go on. The head of the Human Rights Commission is as useless as the rest of them because she condones abductions and oppression. The courts are not going to help you because these people are being taken to military courts even when they are civilians. So you are the hope. My message today will go to the leaders. Please emulate what Comrade Sanya did. Sanya spoke for himself and spoke for all the Ugandans that are detained. Raise your voices. Represent your people, dear leaders. Thank you very much for God and my country. People power. Our power.